Mr. Soze Ekibooziboozi. Anti gwa kibuuziboozi. Mr. Soze wasuze otya munnaye? Mukama yeebala abukeesezza nga tuli balamu. Nga tukyabalibwa mu balamu munnaye, ekitiibwa kya Mukama. Mr. Soze Ekibooziboozi. Omukyala atunyumirizza abadde alina ekibooziboozi kyaffe ne ku ssomero. N'anzijukiza ekyange. Naye nakati teri amanyi kyantuukako ab'ewaka. Tewali n'omu amanyi kyantuukako. Mr. Sozi nali mulalu. Ngenda kukunyumiza ebiboozi byaffe ne bibiri. Kansooke ne kino munnaaye. Munnaaye Mr. Sozi. Nali nninnya emitigaze sina muti gunnuma. Ku ssomero twalinako omuti gwaffe ne mu kompaawundi. Mr. Sozi yali break time enjala ennuma bannange nali mulalu. Ntunuulira omwana wange ng'atutte eddalu lye nalina sisobola namukuba kale sisobola. Nali mulalu nga njuza engoye nga nkola byabalenzi. Naye enjala yali ennuma break time. Nga sirumba omuti gwa ffene ku ssomero gwaliwo awo mu kompaawundi. Nga nninnya nga nfuna ffene nga sigenda mukuba mu nkonge. Bannaaye enkonge muzimanyi, ffene w'omu nkonge ng'awooma. Okuba mu nkonge weekiti ne kyeyasaamu nesigadde ne mutandika lumisa mannyo. Bannange nno yenze. Nakulira mu balenzi simanyi. Mr. Sozi nga nkuba ffene mu nkonge yaliwo ku ssomero nga nsongovu bulungi. Mr. Sozi nakuba ffene mu nkonge, ffene yayita mu nkonge ne ŋŋenderako bwenti ne nkuba omumwa ku nkonge, enkonge n'efulumiramu mu kamwa bweti n'enkovu njirina. Omanyi okuba nga ffene ayingidde mu nkonge n'omumwa ne gugenda ne gukwata ku kifene bwekiti. Enkonge n'eyita mu ffene n'eyita nange mu kamwa wansi, omumwa gwa wansi. Mr. Sozi lwenzijukira obulumi obwo bannange omusaayi gwafubutuka. Ne ŋŋamba eka ngenda bagamba ntya nga nze nno neeraliikiridde waka nga sifa na ku bulumi naye nga neeraliikiridde waka bwe genda bagamba. Omukazi yali mukambwe munnange nga nzikirira ku bbowa nga nnaaba musaayi nga ngenda twalina ka kiriniki ku ssomero nga bampa ddagala awo nga mmira nga ngenda mu kiraasi. Ku ssomero okwo nalinako sisita wange teyamanya kikibaddewo ng'alina olugambo. Kati mukudde ewaka naye nga Mr. Sozi olowooza nsobola n'okulya nga sisobola. Yali sizoni ya miyembe ng'enkuba etonnya nnyo. Manyi sizoni y'emiyembe enkuba eba etonnya, miyembe bijanjaala awo. Enkuba eba etonnya nnyo kuba tugironda nga embuyaga eyo ey'enkuba. Nange nkomawo saalya na mmere nziruka ngende ku miyembe. Kati navaawo ewaka n'akambe. Kati bwe natuuka eri ne neefuula nti nensala omuyembe n'endya. Kati bwe nadda ewaka najja omusaayi gutonnya ne bambuuza obadde ki. Kumbe nze yali pulaani yange mbagambe nti mbadde nsala. Oba omanyi osaze omuyembe bw'oti osazeeko ebikuta n'ogusala n'oteeka mu kamwa kati osale no wansi gukutuke ng'osala bw'olya. Bwe nakola nennyina ne mbalimba mbadde ndya omuyembe ne neesala naye nga nakubye ffene mu nkonge nga baŋŋaana dda emizannyo gy'abalenzi nga sirina muti gunnema ku nsi kuno kulinnya. Olwo nga nduyitako munnaaye Mr. Sozi, emiggo egyo nga ngiwona. Nina enkovu ku mimwa wano Mr. Sozi, enkovu ku mumwa gwa wansi. Akuba nti nali muto oli waba tanneetegereza tayinza ziraba naye omumwa gwa wansi guliko enkovu nnya naye nga zonna za ffene. Enkovu nnya. Olwo nga nduyitako Mr. Sozi. Nalaba essavu okusika. Sobola na kujjukira bulumi obwo bannange.
naye kati ngenda ku kibooziboozi ekyokubiri Mr. Sozi. Nali mu kibuga nno muno, nali sayidi z'ekira Bulinde eyo wasenga wange. Kati ku kkubo kwaliko omuti gwa ffene, ku kkubo mu lujja olaba mu lujja naye nga ku kkubo kuliko omuti gwa ffene nga munene. Kati abalenzi tebaagala kutulinnyira kutuwanulira ffene. Kati ate nze kafulu w'emiti wendi. Kati senga teyaliiwo nga tebakkiriza bawala kulinnya miti nga siwalampa ettala ennuma etuluma nga mpalampa muti ku kkubo nga nninnya kati ntuuka waggulu mu matabi neekwata ku kifene nga neeno wansi nyimiridde ku kifene, ekyawaggulu kinogoka kigwa n'ekyawansi kye nninnyeko kigwa. Mr. Sozi n'ondabira embaga. Nagwa mu luguudo wakati, Mukama yannyamba nti tewaali mmotoka. Mr. Sozi lifene lyangwira, nagwa ne neeruma omumwa gwa wansi era bifene ne bingwira, eyo nayo nkovu njirina. Nagwa ne mpunga nga sikyategeera biri ku nsi bwe ntambulatambula nga ntambula sibitegeera, situula mu buliri sijyayo, singa taliiwo nti anfeeko. Bannaaye Mr. Sozi oba nali ngenda na kufa, butuufu nawunga. Bwe ngenda okwebaka sijjayo ndaba ensi yeetooloola, nentambula nga sikyabitegeera. Senga ye yadda ne bamugamba yanninnyisizaawo n'ankomyawo ewaffe, naye yagenda okunziza ng'omumwa gwa wansi gwavunda. Mr. Sozi nali muto, nzijukira nali mu P3, nali mu P3 Mr. Sozi. Maama bagenda okunziza ewaka ewaffe, maama agenda okumbuuza nga tolya kiki, agenda okubikkula omumwa nga navunda omumwa. Omanyi okuvunda? Miti ffene yali ajja kunzita. Bannange waaliyo abawala abaalinya emiti nga nze naye olowooza nga mmatira nze Mr. Sozi emiti n'eggaali. Nze gwolaba navugako eggaali z'empaka ewaffe, eggaali z'empaka naye nga tulwanirira ki? Omuwanguzi agenda kufuna ebbaafu ne ssabbuuni. Naye nali mulalu. Naye bw'ondaba kati omukyala omukkakkamu, nali mulalu Mr. Sozi. Navugako eggaali z'empaka. Naye kibooziboozi ekirala, kati ewaka waaliwo embaga. Sisita waffe omukulu yali ava kwanjula, nga bw'omanyi wano ssaawayo okugaba ebirabo, okugabira ab'oku kyalo. Bampa ebirabo, nali ntwala wa jjajja, ngendera ku ggaali. Omanyi eggaali nga teriiko kisotta Mr. Sozi, ako akakunku k'eggaali nga kino ky'olinnyako ekya bbulaaka ekinene tekiriiko, ng'akakunku k'eggaali ako akasongovu ke kali ku ggaali. Nali kaserengeto nga ntwala eggaali. Mr. Sozi nakuba eggaali mu kannya, eggaali yankuba, akakunku ako ne kanfumita wansi w'ebbina Mr. Sozi. Ne kati enkovu nawo era njirina wansi w'ebbina, eggaali yankuba. Bannaaye era nabyo ekyo nakyo teryakimanyi, kyenje nkibanyumizeko n'ewaka. Natoba okusika akakunku k'eggaali wansi w'akabina ne kajjirako essavu. Kuva dda Mr. Sozi nze nali munene, akakunku kajjirako essavu nga litennena bwe liti. Obulumi! Naye Mukama yali yampa obugumu, saayogera nga nze nejjanjaba
naddayo ewaka nga bandaba kufumba mazzi gookya munaaba gookya okiraba naye nga bwe ngenda okunaaba mba neenyiga nateekamu otunnyo nenfumba kamunye neneenyiga nga saagala kwogera kyantuuseeko sisobola kutuula ng'ebbwa lye nnina wansi wa kabi na Mr. Sozi fujjo naddalu bannange navuga eggaali eggaali eddamu enkuba nga nkuze naawo eddamu enkuba mu ttawuni wakati nali mpeeseeko sisita wange bamba yali atutumye bannange kaali kaserengeto mu maaso ntwala eggaali sipiidi gaali tesiba mu maaso waliyo ente ziremedde mu kkubo nenoonya ekyokkola ne kimbula bannange eggaali yatukuba omanye eggaali eyo ng'edduka bulungi sipiidi kaserengeto mu ttawuni wakati bannange zena ne nzijula amabwa omuntu wagenda okkula nga gyayise nga byayiseemu nze nagala sisobola kukuba mwana wange ng'akola bye nnakola sisobola mukuba just kumugamba bugambi nti kino nedda omanyi ku mulembe we twakulira sigwa dda sigala gamba nti byadda nnyo nedda naye sigala sina mulembe ewa taata wange omuto gye nnalimbo ng'abawala tebayiga ggaali tebavuga magaali kati twagiyiga mu bubba ewaka tewali baana balenzi ate eggaali weeri kati ffe tukima amazzi ku mutwe ng'eggaali weeri ne tuyiga eggaali mu bubba omanye ekintu ky'omububba ekyo nga batugamba mugende muleeta amazzi mbu tugende nga tukulula ani siya nga tuvuga eggaali ne Sitasozi naye nze ebizibu bye nazifuniramu emiti ffene n'amagaali ndibinyumizaako n'abazzukulu kuba ze enkovu nzirina Mr. Sozi ekibooziboozi kyange Mr. Sozi ekibooziboozi. Anti gwa kibooziboozi. Wasize otya nno Mr. Sozi? Kansubire nti ne wasize bulungi. Nange ndi bulungi. Kansubire nti ne family yonna muli okay. Kama yeebazibwa olw'ekirabo eky'obulamu. Bannange mpulidde ekibooziboozi kya sisita omwana eyagwa ku ffene omuwala. Nanzijukiza ekibooziboozi ky'omwana gwe twasomanga naye bambi. Kyokka bannange kuba omunaku tekya. Kyo kituufu abantu twereetera ebizibu ffe kennyini naye mu biseera ebisinga olina okwerowoozaako embeera yo ne weekumaakuma ate bambi simunenya kuba ekyokulya kyo tosobola kikola tukyebeera olubuto luba lubanja munaye nga tutuuka nga tubeera mu P7 2005 kati ffe twali mu kisulo bambi oyo omwana yajja ku ssomero nga mukulu yalina 22 years naye ng'ayagala kutuula senior P7 naye bambi yali musajja mulungi nga mugonvu nga bambi yali amanye ennaku ye nga n'abasomesa be bajja okkuba bakyo batwaguddewaako bateyatuusizza pasimaaka bambi nga tabakaluubiriza bambi ng'amanye embeera yayagala nnyo okusoma omuvubuka oyo bambi ng'amanye embeera ye nga takaluubiriza bavubuka era basomesa era tebaamulinaako wadde akantu nti kaakano kati bambi musajja wattu ng'atuuka ngera yatukulubiriza banaye temuleekaana bannange kagamba nga yeeyisa kintu kikulu bambi nga tutuuka kati nga omanyi P7 musoma Saturday ffe twali mu kisulo munnange nga wetwabeera mu kisulo nga abadde nga bajja nga tusoma Saturday bwe twamala osoma Saturday ffe nga tusigala ku ssomero bo nga baddayo ewaka tuba tuli awo ssaawa nga 9 naye mukama nsaasire bambi tuba tuli awo ssaawa nga 9 ng'abaana nga waliwo omuvubuka omulala naye era yali mukulukulu era baana nga omanyi mulimu abatula P7 emyaka egyo twalinganamu abaana abatula P7 nga bakuzeekuzeemu ne mubaamu n'abato kisinziira buli omu ensoma ye school fees abadde amuyisa atya mumanyi eby'essente mu byalo
kati munnange era n'oli yali awo sijja mwogera linnya kati ng'ayifa ne oli bambi be bano abaana abaali batalina magezi ng'aludde ng'asoma naye nga talinaamu wadde oli omulala atali ono omukulu kati bambi baali bava ku kyalo kyekimu nga baddayo ewaka tuba tuli awo ssaawa nga 9 nga lwaki tetulaba akagaali anageze musaasire fe abasigadde ku ssomero naye mwana gwe abaana ebifozifozi mubijjawa mutujjukiza n'ebyedda omwana nga bamusibye gana amagule kati bamutuuza kaliya eno entebe y'eggaali ne bamutuuzaako kati gana amagulu bambi nga bagasibidde eno maaso nga tasobola kuwalula amagulu omwana bwe tuba osoma naye nga gana amagulu bagasibidde eno we bati bagasibye kuno bagasibye galeme kuleebeeta mu bbanga kwekulula wansi ne bamusibira ne wano eno kukate ne bamusibira ne wano eno kubanga jjukira twali mu kyalo nga tebalina gye bagenda kujja mmotoka ya mangu mukimanyi mu kyalo oluusi ne booda ziyita mpola mpola oba oluusi mune oli yafuna akagaali munne gwe baali naye n'ayitawo akagaali ne basibako omwana ng'afa nga kiki ekituuseewo omwana mbu bwe bava ku ssomero ng'awalampa omuyembe gino egiba mu kyalo namwe mugimanyi egyasakatira egyakula nga lwaki tavaayo n'agwa bambi musajja watu bannanga ennaku bano ennaku eno mbabule temanyi nnyumba mbi musajja wate oyo yajja okusoma ng'alina abaana alina amaka ye taata ewaka alina omukazi kati kyebereza avudde ku ssomero ate agudde ekigwo taata w'abaana nga ye alina amaka agagesigama nti bamulabirira nga yeewerera buli kimu yakirabira ate alina baalabirira tebereza bambi waagwa wansi bannange ennaku yatukwata engeri gyali muvubuka bambi nga yeeyisa bulungi yajjayo akasuuka akajeeyo eyajjayo piraagi gye kyokka ng'agubye akagere kuba yasomeranga mu bigere mukama ow'ekitiibwa ng'agubye akagere mujjukira enfuufu y'okukyala abadde yatambudde najja atambudde azzeeyo agudde akagere konna kagubye bamutwala mu ddwaliro main hospital bamikwano omwana yagwa yamala ku kitanda ebbaaga naye ffe aba boarding ffe twekolamu omulimu aleeseyo ejjiko za sukaali eyaleeta kota ya sukaali bwe batyo essuuka baketi awo tutoddeko tugambe bannaye kati nammwe mukimanyi saagala kwogera linnya lye mukimanyi talina amuyamba kuba twali tumanyi ennaku ye ng'ate tagikweka ate nga yeeyisa bulungi bamikwano nga tutwala mulwadde waffe tubuuza oli kiki ng'atunnyonnyola abadde alinnyo myembe oli yayogeranga akaloboozi nga yakakendeeza nga tayagala ayogere eddoboozi ddene bagambe nti muvubuka mukulu abadde alinnyo myembe n'avaayo n'agwa banaye oli omuvubuka ngatta akaloboozi nga katusesa munnange nga tukwatawo bintu nga tuwerekera mulwadde waffe mu ddwaliro nga bamuwa kitanda ng'omulwadde alwawo nga ffe tudda ku ssomero nga tugamba awo batica ne batica nga basituukiramu kuba yali yeeyisa bulungi nga batica bagenda nga balaba mulwadde kati enkeera bwe yadda engulu nga bayita taata ye nno okukubira taata we ono yennyini yamuleeta engeri gye bali ba ku kyalo kyekimu ye yaddayo abasawo ne bamugamba agenda otegeeze ab'ewaka yali yazimba ennyumba ye nga yakulujja nga bategeeza kitaawe bambi taata we ng'ajja kati ono omwana ayogedde omwana eyava ku muti gwa ffenena bwe ono yalina oba bazadde be naye oli yali taata ate nga ye student ate n'agwa bannange ebizibu bigira abatabyagala olulala twali naffe tutambula ne brother waffe nga lwazi naye mwe baanamu abakulidde mu kibuga temunyumiddwa childhood omwana brother waffe nga pupu amuluma ng'akyama ku nsiko twali tutambula tulina gye tulaga ng'akyama mu nsiko mumanyi ebyererezi by'omu kyalo so waliwo n'ekereziya kati eno wansi mumanyi ettaka ly'ekereziya etera okuba eddene nga brother waffe agenda nga yeeyamba bannange oba yaliko kyo bona oli omukazi yaliko ki brother waffe yali avaayo bw'ati ng'omukazi amubuuza ovaawa muvubuka gwe ovaawa nkubuuza gwe muziraamu ovaawa simwe oba omukazi yalina stress simwe mutupamira ku nsiko tugenda ondaga egyo ova okolayo kyeyo mune brother waffe nga omanyi amugonvu eri abantu abakulu nga tazaayo omukazi okutuuka wali ng'atadde wali omuwumba ogwabbi naye bannange twalina ki brother kyaffe ekikulu bane nga kijerega kyajerega munne waakyo omanyi okujerega omanyi okuseka n'okaba bambi kasajja kattu kali nga tekalina kyakola omukazi nga lwaki tagamba brother waffe nti gw'ojja guyoolawo
ojja mupamapama ku nsiko mugenda mupama ku nsiko z'abantu kyokka nga mukyalo era tupama ku nsiko ensiko ogisangawo yakula ensiko abantu bagyeyambisa nnyo nga ettooyi mu kyalo munnange omukazi yayozaawo brother waffe pupu n'amugamba muyolo omutwale ewammwe kyokka ekyasinga okutusesa omukazi oli n'atambulira omukazi oli bannaaye siri kusonyiwa oba yali waawa kuba ekyalo kye twaliko tekyali kyaffe twali tetumumanyi bulungi omanyi okutambuza munno ng'ayina pupu mu ngalo nga w'omuwerekeza mutwale sikulaba ng'omusudde sikulaba omukazi n'atambula ndooza paka we yatuuka ewuwe neba nefe nga tuseka bane brother waffe omukulu ng'ajubisa bannange katuseke musajja wattu paka oli omukazi we yatuuka waakuma n'amugamba ate sikulaba mutwale waka kati we twatuuka eyo maaso brother omukulu n'amugamba kati naawe ogendagenda n'oyo bbye waka noonyawo omusula omukazi yawese dda yagenze ewuwe naye bannange abaana b'oku kibuga temunyumiddwa bannaye by the bwana buto wammwe mubeera ku tv ne mulaba firimu naye ffe twanyumirwa buli ango bannange nyongeddeko kino ekyokubiri nga njagala mmalayo ddakiika bamikwano ekyo kyekiboozibozi kyange naye ennaku omwana nzijukiza bambi omwana oyo yava ku muyembe kyokka nga ye yeerabirira musiibe bulungi